abantu bw'otambula ng'obawulira abasinga baweddemu essuubi batandika n'okwagala okwogera ku myaka gy'omukulu nga bakubya omulowoleza kabira ayogera n'abasuubuzi ba kasita n'abagamba akolerera ggulu abamu ne bakuba mu ngalo ne mbagamba bwe bwatyo abalimba bwe nalaba sengawe nga wa myaka 97 aba tugamba alina 8 kumanya 17 emirala gyakweta kuba atalina nteekateeka yonna ekwata buyinza kyamakulu okuyita mu electoral commission byekoze naye kampiwezi mwango najja bisoma mwakambikwezi bibyo so ojja bisoma talina nteekateeka obiyitamu egaba buyinza. Mwami Godbert Mushabe nga tulina delegates conference yaffe gye twalina mu September yajja ng'ayogera ku bwannakyemalira nagaba nnakyemalira baagala nnyo akalulu ate okusinga Abademocrat kubanga akalulu kabayambako okulowoozesa okweddaabulula n'abanga ng'alowoozesa omuntu nti azzeemu n'afuna ekisanja ekirala naye nga byakola kalabike nga akalulu n'okulemesa abalala biikirifu kati ova tutegeeza nuupu bagipaakinze naffe wano kutupaakinga kubanga olwali tubalina bingi ebyetaaga okukola luli baatukwatamu abaana 36 era babajja Kenya ne bawakulubusa ne baleeta eno ne bagulako omusango gwe bayita ogw'obutujju. Pulezidenti waffe ow'ekibiina Senior Council Elias Lukwago bwe yajja n'akola submission ng'ayogera ku misango gye babakwata manyi olwaleero mbadde mugamba nti obwaloyawo bwabuziza abasajja bano emisango gye batusa ku itandikano Dr. Besigye ne Haji Obed kubanga yannyonnyola koti mbaddewo bagambye ne bagise service offense service offense bakyogedde nakyo nakitematema nakinnyonnyola nga benifena anagamba anti nga bagamba nga bagamba mbwa service wagambidde nze siri wa maji bakimuyita mu kooti omanyi kye bakoze bwebadde bawandiika charge sheet bamutaddeko enamba y'amagye naye ne bagika ROV eno za VIK tegeeza veteran 098 kuba 098 ibadde enamba ibadde nga RO98 kakati enamba eno bagitambu kati nga walinga amulaga era badola amita afande wala uzaze afande knows this is a senior nabaga inze sikyali musirikali mbudde kyachoke akwaje nga batandika namagina ngandi service offense nga batandika bagambye abuuza ki okkirizigana n'abalamuzi ne kooti eno ye bamuzanga nti bonna sikkirizigana nabo. Haji Obed n'agamba nze sikkirizigana kooti yonna kubanga sibankwade n'omusikawulo kitegeeza sisaana kubeera wano kakati dokita bamubuuza n'agamba nti amateeka g'amagye nze tegakyankwatako nze siri wa UPDF. Kakati oli kwekuluulinga nga nnyonnyola kakati olwo nga tebanafuna na lawyer na waka section mu UPDF akiri magye ekyo mbwa nedda nti kakati gasooka okukola ku bantu nga beetabye mu bintu ebiringa ebyamagye atamba nti kati awo mulodi wayingiriddewo nga lawyer n'abagamba nti kino toyina abagamba nti baakolera emisango e Kenya. Kati omusajja kugamba nti prosecutor mbweno service offense UPDF mbwe yakolebwa parliament ya Uganda. Kakati onagenda mu interpretation section side ene nnyonnyola buli kigambo negamba service kitegeeza musirikale nga bola aba UPDF ubagende Somalia singa akola omusange Somalia asookuziwamu naye omuntu civilian tayina bwogamba kuba bagambye nti badde batuuza meetings okubandoza mwanga mulamba okuva Geneva Switzerland okugenda Athens Greece ne Nairobi nga batuuza meeting ez'enjawulo ez'okupanga okunoonya eribaze logistics bulijjo bakutema n'abanyo bakya logistics oyinza otegeeza ne badde banoonya ssente banoonya mundu ez'okutabangula emirembe mu ggwanga. Kakati ku luno tebalese capital offense
jibayinza okuyita mu treason oba terrorism. Kakati awo akoze kyera omuloodi twafuna twamala mbadde ne Dr. Kobusinje mwanyi na Dr. Besigye agaye musajja ono singa tali mu byabufuzi singa mugagga muzibu. Dr. Kobusinje agamba senior council kubanga abanyonyode charge sheet yaabwe charge sheet awuliza olupapula okubeera emisango gyo baginyonyola ng'akulaga tewali musango kuliko bakusooka ayegedde kibayita abawuliza balina kutegeera nti omuntu bw'abanga ali bweru medina okula musango mu America bwaba kwetaaga ne bakola ebintu bibiri olwo kibayita extradition order ti government ya Uganda ewandiikira eya Kenya n'egisaba media okomewo kati bweba Kenya gyokozeeko omusango ekola gibayita deportation okudeporting omuntu akwatibwa n'atwalibwa ku polisi eyensi n'emutwala mu kooti n'esalawo nti omuntu oyo alina omusango n'emusindika ewaabwe. Tewaliwo extradition order, tewaliwo ki gundi deportation. Kakati gundi n'atugamba prosecutor mbu tewali evidence nti babakwatidde Kenya. Nenga evidence eriwo Dr. Besigye bagenda ne bacheckinga in mu hotel bagita Walid. Bamala okucheckinga in hotel Walid. No mukwano gwawe n'abayita for dinner. Dinner bwe kuli ekyeggulo n'omuntu. Yes, muguni mwezo gundi apartments ezo gundi Riverside apartments. Kandi bafuna cab wanu fejitita taxi. Special. Ne bagenda. Kati bagenda mu taxi eyo. Ne batuka n'agamba wa taxi otulindako. Mala kuli ekyeggulo. Yes. Wa taxi nainde dakika asatu. Nalinde sawa. Nezifuuka 2 nezifuuka sawa 8 obudde ne bumukyako n'atambula n'afaki n'avaawo. Kaakati ekiriwo kye tulaba nti babakwatanga balabe kati bannatuuka na gye balaga kubanga ku kizimbe ku baali balaga baali bagenda ku floor ya 11. Kenya waliwo za apartments nga ziba mpiti nga ziba nene nnyo kakati ne babakwatya wakati kuba osanga olwe bo bayina 2 go bagenda okulaba taliiwo n'abakali kakati ntandika okubanoonya. Museveni simwete kutega ikiwaite empewo yule kute muzungu buka prisabalo ikajiweza kusuppose kitegeeza nti amasiga oba ekisaawe kiri flat buli omwakkirizibwa okuvuganyako ekyo bayite empewo asinga atwale naye ekiriwo kyekyo omukwano gw'omulamuzi yagambye eseppi kiteteredde ku masiga mbadde ga mukama wange yagenze Kenya okwogera kulonkinga akatabo ka mukyala Martha Karua. Ambuliza mukyala Martha Karua gwayogera kono mukyala yali mbaka Parliament Kenya n'abeera era awolereza n'obulawo okwagono High Court n'abeera komiseri y'amateeka Minister for Justice paka leo mu byobufuzi mu 2009 mu Gwokona. Kati Besigye badde agenze yawandika ekitabo mukyalo ono. Yes, Besigye addalaze abeerongo mugenyi yabadde amulinda era bwe mukubira essimu nga ngeza omugamba atuyambeko kunoonya Karua nga ye munyiivu nangamba what did kebidu kuba era omayo omugenyi omukulu n'atajja atakuba na ssimu ne mugamba yabulidde wamma ne mugamba yajja kusaladde ku makya n'ayingire Kenya okutandika kawungeezi nga kulada takyaliko soka n'olwekyo nti kwajjukira emyezi ng'esatu omukyalo yali amaze okwogera mu Kenya efuuse ensi bakwate abantu kati bwe tuba tulina eggwanga nga abavuganya tetukyakkiriza birowoozo tubatadde ate empewo yo tubatadde mu kutya oba otadde empewo gy'oba oyogerawo artificial bannayuganda balina okupanga okulaba butya kivumbi kyatugamba luli nti beba mu ngalo ekiwojjolo kiri mu ngalo zaabwe beba kiwa obulamu oba beba kitta Manimba muwo budde amalirize njo kakale tekirina buzibu sisoose kuzalawa omanimba dde mpuliriza nnyo naye tulina bye tubuusa amaaso saagadde tudde nnyo ku muzindaalo wano olwaleero kudda
mu kukubaganya birowoozo ku biki dokita byawoza na misango kyegikola ki egimuliko ekyo tukivuddeko. Uganda nsi eyeetongodde ne Kenya gye yalaga nsi ekoze eki eyeetongodde naye Kaija kye yeerabira kiri ekintu nawe oli Munnayuganda nti ensi zino tulina kye tuyita Interpol ekyagiteesaawo kugezaako kukendeeza ze bayita transnational crimes. Kati ife wano kye tutamanyi kuba kunze ne Kaija tekuliiko lawyer waani wa Dr. Besigye nti emisango egiziddwa nga gibuuka borders ensi zino zisharinga ki zigabana amawulire era osobola bulungi okukwatibwa n'okola ki nozibwa kati gye emitendera egyayisibwamu oba yakwatibwawo oba wa ffe wano tetukola ki tetugyekakasa naye bwana Harold ekimu ku bye musingo tukubisa bye musingo ovuma gavumenti eno botakola ki botaweereza naye ekisinga okuba buli ruutu ejja ne tugaa nti kati era tukagenda mu nga Medi bwakalangirira 2026 Bannayuganda tuki tulo na ddembe okutambula ku street nenva wano ekiro naawe ne tutambuza nabiki nabigere kati engeri yonna Medi makati gange n'omuwuliriza esobola okubanga esobola otabangula eggwanga kuba buno buvunaanyizibwa bwa pulezidenti kyekimulondesa kukuuma ggwanga Bannayuganda naye ki nabyabwe kati gwe bw'oba oteeseteese enkola yonna ne bw'atandibadde Dr. Besigye kuba Kaija nze naawe gavumenti si nsiru nnyo nti temanyi impact esobola kubaawo nga Dr. Besigye akoze eki akwatiddwa era agenda okukwatibwa nga waliwo ekikola ki nga waliwo ekiriwo kuba wali omukka tewabula muki awali omukka tewabula muliro nti ogenda okuba nti yakwatiddwa leero kitegeeza waliwo era ekikola ki ekiriwo nga gavumenti eriredde okukola ki okidifendinga paka ki paka nga kituuse naye omuntu yenna okugezaako okutabangula Harold ebirala byonna musobola obikola naye agezaako tabangula Uganda olwo President Museveni oba osunidde ddala ku naavu esembayo ku bwongo awo mujja kukubagana paka lwanalaba nga Bannayuganda baliki nga Bannayuganda bali safe tayinza kola ki tayinza kutuuza mukono eggwanga litabanguke bamuzeeyo gye yalijja ebirala bye tutunuulidde olwaleero kuba ebyako katono nnyo era leero nawadde sigisuubira nti yakuba ki yakuba topiki NUP egaddwa stopingiddwa nkuŋŋaana za biki za byabufuzi okutambula okubaddewo Medi makati gange naawe mbadde nkireseeyo nga ŋŋenderedde nti okutambula okubaddewo saawa eno NUP ezimba byabufuzi ezimba structures ezimba ki obudde bw'ebyobufuzi tubukola ki tubulina naye nga tutandika ekisanja kino nga Bannayuganda baganya okuwa bo ne bawa NRM ebimu ku byaleetebwa okulaba nti ku mulundi guno nti ebirala byonna bikoleddwa abantu beebaka naye baki baavu bangi abaavu President nagamba nange mulabe programs zonna tuzireese naye tusobola ozisengejja ne tujjamu kimu ekigenda okugasa abantu nti obuweereza bwetaagawa gavumenti ekisembayo wano mu administration ya Uganda omutendera ogusookera ddala gwe muluka n'agamba obuweereza bwonna tubusindike kuba omukozi wa gavumenti asooka yewoomuluka oba parish chief yasookera ddala nti obuweereza bwonna tuzeeyo abantu b'emiruka bakole ki beefugira awo ebeere gavumenti ku bwayo kwe kuleeta parish development model tubadde wano emirundi mingi bannange bano nze sigitegeera mulimu bubbi mulimu ki naye onaagitegeera ddi nga tolina information ne ku muluka gwennyini gwe kennyini gy'okola ki gy'ova nga tomanyi kigenda mu maaso President n'asalawo nti kalambule agende akakase oba ekoze mu bitundu byetannakola bamuddemu ebibuuzo ebyo lwaki tennakola ki lwaki tennakola mu bitundu gyekoze yo lwaki kisobose ate asobola okulaba nti Bannayuganda kuba obudde butuuse bagenda tandika okubitubuuza ebyasuubizibwa kuba kati gavumenti bagikwasaye kino ekisanja kiki tugenda okuddamu ebibuuzo tuwoza 2026 naye tugenda tutandika okuddamu ebibuuzo ku manifesto eyakolaki eyakolebwa alina okugenda akakase abuuze ebigaanyi ebiteredde Bannayuganda akole ki
abimanyi nga tannatuuka kaseera kali kakumubuuza bibuuzo kati privilege gy'alina nti ye mukulembeze waaki ye mukulembeze w'eggwanga okugenda okwebuuza ku bannayuganda baweereza services oba zituuka oba tezituuka tesikyabiki sikyabyabufuzi kijja fuuka kya byabufuzi ku ssaawa eri nga tutuuse mu kaseera ki electoral commission roadmap gyefulumizza kati ebibiina byonna nga NRM togijjeemu awo we balina otunula bali okubayimiriza babayimiriza nti tufollowinga roadmap ki naye bwe beefulumye ng'etutadde nti kati wano wetugenda okukola ki okutunula awo ebibiina bwe birina otunula enkaliriza buli kibiina kimanye we kigenda okuzanya kuba eyo yetugatta ffenna empewo gyempulire tutwala 226 yeggwe bannayuganda obawulira ebintu bitandise okutereera obutereezi tusobole okuddamu tubatwala ate kale ogwo nagwo gukyaliwo tewaliiwo nampewo eryawo bugumu lyakukakasa nti manifesito gye twakola nabo ne tugifunza ffe twagifunza tugiza mu pillars 7 zokka eza parish development model kati buli lwe tugenda ne tumanya nti wano ki nti services ki ezisembayo nti buli muluka bulina okubaako health center zitandise okupgradingibwa okuteekebwa ku 3 naye ebikolebwayo bimala ffe tutandise okucekinga box gye bitatuuse naye tutuuse kuba tukyaliwo tetunnaba tugenda mukati mukalulu bannayuganda batubuuza ebibuuzo biki bitono hajimu nga kivumu njagala kwongerako naye kati ngedde tugenda mu bino bantu tuba shapianingeko ku Barcelona bategeere mbadde mu Budia Trail President wa Russia yebadde ne ba President bangi bayita Stalin yateekawo Russia yali musibira mu bbwa okugenda ewala modern Russian gitumanyi Stalin yalina enkoko ewuwe mu kigo yali nkoko njeru n'agimaza ennaku nga 5 nga tagiwa wadde empeke ya kasooli wadde obulo wadde okulya n'ayita olukiiko lwe olw'okuntikko lwakola nabo ebyobufuzi ng'ayagala balaga ebyobufuzi babitambuza batya bo baali batidde abantu batukyawe obwavu naga nti temutya manyi Russia babafugaawo obwavu obwekitalo obwavu bwabwe bazungu nabo balina ebyabwe bayisawo nga baga nti enjavu nekikatu kye ne Stalin najja ku makya najja n'enkoko y'empanga mu lukiiko n'agikwata n'agimanya nga tagisaze n'ogijjako ebyoya n'obukambwe obuzibu yagenda ogimalirako ebyoya naye majjero enkoko gyalese yagimazizza ennaku 5 nga terinako erya yagenda ogimalako ebyoya ng'etonyolokoka musaayi Stalin n'agita nga bali batudde bamutunuulira Stalin n'agita nga bali batudde bamutunuulira nedduka negenda awali mu lusonda nedduka ekibambulira yali yazze n'obulo bwe oba kasooli we n'agenda okumpi weeri n'asuulawo n'ajja ne mumakati awo n'asuulawo n'agenda ne we yali atudde mu bigere bye nawo n'asuulawo n'agamba n'asirika enkoko n'emala okulya bukasooli buli bwali butono n'eri obuddako n'ejja mu bigere bya Stalin n'ebeera awo kati mu bigere bya Stalin awo Stalin ng'alinayo obuweke bw'obwa kasooli buli kaseera ayongerawo buli kasooli ayongerawo n'agamba nti njagala mutegeere abantu be batyo n'agamba bali njagala mutegeere ensi tugenda kugifuga bwe tuti abantu tujja batekamu nabo kati ennaku zino ayinza okwogerayo PDM nolowooza nti PDM kufaamu ye ajja kuwa buloke naye nga kyayogerako ze miliyoni 10 mu muluka mulamba omuluka ng'ogwa Sebamala ogumu oba ogwebwayise kati oguletemu miliyoni 10 ono gyali aradise
ono million 10 wamwe mu Lukajoli deputy RDC mu Luka gwa Lwera bonna bafunadde leka bongamba jendi nze nkuwabiri wange yes bongamba jendi mu Luka gwa Lwera mu district ya Lyantonde phase yasooka amaka galimu gonna gakolaki naye medi katono nnyo bwe boogera Joseph Stalin abali ebbali eyo bayinza olowooza bali ku President Museveni naye wano njagala omuredusingi wano muwanga ayogera kubali ebbali ng'akompeyalinga ku PDM ba Joseph Stalin babaka baaki babaka ba parliament nabo tebasobola fuga mugagga kakati mukoya umanya abantu bano bakoye era sibidde ku ekyo ekyobunafu ekyumuzo kakati buli lwe tuba tugenda mu bululu waliwo yagenda eyo n'agamba agenda kuyigiriza ennimi ey'obucupa naye nakati faamu ennimiro y'ebijanjaalo era oba ey'ebireebwa ekijanjaalo sobola okiteekako akacupa k'amazzi oba ebireebwa oba kasooli era bano abakubi bajjajjera nagamba nti mwabazaalawa okuyiwa balese okukola ki okufukirira nga bakozesa ebiki okufukirira nga bakozesa obucupa obwo nabo nabutambuza kati namulabye nga atema ettooke lyabiwagunga bisatu nga naye musajja wattu president ne batema ettooke amazima talimanyi wamulabye nga yadaliyunja nga kikulaga omuntu ali detached nebyakola nga n'okutema ettooke teryabadde ddene nnyo naye ng'alitema ng'atema omuti nti ogenda kulisuula lisinduke ligweri nga yerabidde ettooke bayunja liyunje nga nene bayunja ettooke genda wetegereze president yabadde ng'atema omuti gwa kalitunzi nga tamanyi nti ettooke baliyunja nelikalika kakati oyo atamanyi nakuyunja ttooke nga yajja okugamba yalitemye okumanya abadde ejjambya gye yagize yabadde olugijje mu dduuka n'agenda agitwala mu nnimiro basooka giwagala eki n'olabira ddala nti oyo yazze okubategeeza muva mutya bubaavu tamanyi nti ejjambya eyo giwagala tamanyi ettooke baliyunja litya naye ataddemu ga mu buutusi kigamba naye aga nti muyigire ku nze kudiruki gwatamanyi kuyunja ttooke njagala abatuuliriza bagende balabe ettooke omuntu yadde alitemanga muti gwa kalitunsi ngayagala disindula ligweri kitegeeza nti ono byaliko bya kamera azalese kamera tugenda kati ali mu kutambula PDM esobola okubeerawo million 10 nizirira tusagana kuzogerako kubanga ebikolwa byabwe abantu betwabaddemu ebukomansimbi abafunye sente zaabwe mu mwanyi nga bayinawo tobasimbisa layini ya PDM so kyebaagala mwani yawe kuba na katale kyekiddeko so kakati ono Katemba aliwo n'okwetoloola kwa President Museveni nga Stalin era kati wegendereze mu constituency ezisinga naddala eza Buganda zetwawangula nabo zonna ntimanyi bye bakolayo bafunyeyo bu Stalin we bapokedde oyinza omusanga omuntu nga talina nadduuka buli atunda naye ng'ajja ne kutiya y'essente mu kyalo n'ajja nayo bambi olwokuba abantu babakuumidde mu bwavu n'atandika okuyiwayiwa ng'alowooza be bityo bye binaagenda n'olwekyo obwavu buno mu kati byolaba bino balambula buli lwe tuba tugenda mu bulunga buli omwaka gumu oba ebiri wabaawo president okutunulanga waliwo yakola campaign ng'agenda akwata aba NADS kyalo ku kyalo nga go NADS jangu tuwulire oyo ngenda musiba endu nevuga amuteera mu mwala wali wansi namugamba tambula genda tobiddamu batugali mu katogo nga kamumutoyo ng'olukuŋŋaana lukoze eki luwedde n'olwekyo obwavu president abweyambisa okufuga ensi eno nga Stalin jaga nti enkoko eri amala gisitavinga emyaka emeka ennaku 5 nga tagiwadde kibaddeyagala njatule so abantu you must keep them poor
gwoberenga gwoina wo weka ate obateeke mu kutya naye bana babatonnya omusaayi nga olinawo obunyebwa bwosuula nga gwoyina obulamu bwabwe bajja kubaawo eyo modo bagikopa eri tested kyova olaba abantu twabagamba luli nti the only way you can do okubreakinga chain eno bannayuganda twasema balina ebikomyo ebi bibiri ekikomyo ekisooka kwe kutegeera nti President Yoweri Museveni ne NRM tesobola kati kubaagala ebalitwanga basitaani. Ekyokubiri akabonda akatusalirawo wano ne katutawaanya buli kiseera ne katusibako amateeka amabi ebiteeso ebibi ebiragiro ebibi ffe tubironda nga be nabagamba ku kiwojjolo simple ekyokukola buli omu akimanyi. Kati bino ebiriwo ebyaba Dr. Besigye okukoma ku nuupu kwakati kutonza kubanga wali omuganda ffe gwetwali medigo wali gwamuleetera ebizibu bamuyitanga Muwanga ng'erinnya lyange Nankunda kwaki president yajja ku mambo yajja ku mambo bato bwaleeta ebizibu medi nawe olabidde ku lukuusi Nankunda ekyamubizaawo ku mwala yabuuza president nti goli muzanyi ki omuddusi w'emisinde ow'ebikonde asiba banne emikono n'obasiba amagulu n'obaga kati tugende mu ringi mbalageko nti nze champion. Kati banno obaganye okutambula obaganye okukola bafulumizaawo programu y'ebyokulonda olwaleero luno medi ng'oyagala obwa president ng'oyagala omale wiiki emu mu buli district mu buli constituency ng'oyagala bwa president tokyakisobola era ne bwegamba nti buli mwezi ogende ogumale mu districts za Uganda tekikyaliwo omwezi ng'onoonya bululu. N'olwekyo balina okubasiba n'okozesa poliisi n'okozesa ki gwe nogaa nti kati tugenda ngenda kuwangula abo abaana bakutte olwaleero bali mu makomera bino byatwala edba Dr. Besi okukwe na plan nga tugenda mu bululu buli kiseera bibaawo kuga abantu batulukuko omusaayi guli ogwaki ogw'ebyobufuzi bagamba nti ono musajja nga mukambwe muzibu talumikako eno osuula obunyeebwa obakuumiraawo. N'olwekyo njagala okutegeeza abatuuliriza nti tulina obuvunaanyizibwa okunnyonnyola abantu buli tufuna omukisa nti ebyo waliwo abaabikola naye ensi abantu baayo bwe baamala okumanya kyetuyita relative maturity of the masses. Abantu bwe baayongera okukula n'okutegeera n'okumanya baamanya nti ebyo si bye bibatwala mu maaso ne batandika okusalawo okwenkomerera. Ono agambye obululu buno bwe tugendamu singa meri kijja nga opposition egenda kuwangula manya NRM egenda kuwangula constituency zonna NRM bakoze ebbira nebbira bu opposition senga tugenda mu kalulu nga NRM n'ekifuna bweti netegeera nti senga tugenda mu kalulu kano parliament ejja kubeeramu NRM kikumi ku kino wakyo ebaako bebbira kyovola tojjukira bw'okyegere okyegere omujjukira ambasada kati bangi nyo abali mu pulogalaso jabogaka balina okyegere kakati ebibiina ebyobufuzi byonna bye byagaana kiri kyembale sitegedde nti NRM bwemanyi eyinza okuwangula ennyo ebbirayo bamuwa esobola you can take it as simple as that ebbirayo mube ewe ekifaananyi tiwaliwo okugondere okulonda bewandisa ddi katono ba president bagenda kwewandiisa wakati w'ennaku z'omwezi ebintu bya Uganda bagenda kwewandiisa wakati w'omwezi 23 ogw'Okitoba mwaka ki ogujja 2025 abagala okuwesimba tuvudde mu nkuuka mwetutandise mu gw'ekkumi ennaku z'omwezi 23 bagenda okuwandiisa aba president okulonda kw'obwa president ne parliament kugenda kubeera okulonda kwonna president parliament local government kujja kubeera wakati w'ennaku z'omwezi 12 n'ennaku z'omwezi 9 ogwokubiri 12 January
ne 9 February omwaka gwa 2026 wetugenda okulonderako parliament ne local government. Bewandisa di otusa ba president bewandisa 2 ne 3 MP October. MP bagenda kwewandisa nga 16 ne 17 September omwaka ogujja kati kikwewunyisa mu nsi ey'obukuusa nti ba presidential candidate abalina okukampeininga mu Uganda yonna ogenda bawandisa nga 2 wakati wa 3 balonde mu February olunaku lwe lumu ne ba MP abewandisa mu September naye nga bo bu constituency kyovola wayo omukulu ennaku zira atambula nomujaga tutaputira abantu batutegeere mmedi omukulu atambula mwagenda literally agenda bawa emyezi November na December naye ye already atambula ne ba member parliament bo bagenda kwa okuva September kati ebintu modelo eno wali obiwuliddewa mu Uganda electoral reforms Kurumedi ekitutwala mu kalulu ekyatwala abantu mu nsiko ekikyasobola okubazaayo tekyali kudda mabega electoral commission tutadde abali mugoberere bino tulabe ku president ekyatwala abantu mu nsiko ekitutwala mu kalulu n'ebirala byonna ebiringa ebyo kufuna obuyinza okugamba kati mukulu Medi nga mukulu Oulanyah we yali afudde njuka nga mulwadde agambe ennyonyi emutwale eya Uganda emutwalirewo ate palamenti esasule buyinza emmwanyi eveewo UCD eveewo obuyinza okusalawo kiti ekyo ati akumugiwe $7 tujja ne tukuŋŋaanya eno yonna n'omukadde ali mu kyalo gwe tuwadde eza seegi naye ne tumukuŋŋaanyaako sente ku sukaali tumala ozikuŋŋaanya obulungi ezituuka tulina obumbi bweka 4,000 lwoka omugiwe 5 ati akalu kaaga lubo wa 3,000 ani obwavu bwe buddayo mu byalo nti banaye abantu baavu twaziwa soroti twaziwa gundi twaziwa magoola twamu obumbi 6 nenga sente tezizeeyo ku muntu wa wansi kyetunoonya buyinza naw mukulu Museveni yamanyi nti tewali musuuta muto nekino ekibiina ekitanaba kwewandiisa kirina obusobozi okutwala obuyinza bw'eggwanga lino abantu bakooye awezeza emyaka 4 ku bukulembeze naye buli kimu ekikomya ku 4 naye nedduwa y'omuntu afudde nagisoba ku 4 n'omubbi alina ennaku ameka ate nomuyimu ku gavumenti ezikyasinza okuba enzibu so ajja kukola kyonna kyasobola okulaba nti annyogoza buli alowooza nti asobola okulowooza ku kigambo buyinza kubanga tewali musala muki muto guno tegunnaba nakwewandiisa gukyali muggi waliwo emirala gimazewo emyaka 5 emyaka 7 emyaka 6 kitegeera naye gyonna ajja gitwala tajja gikubagumu naye twerabira nnyo nti bwe tukolagana naye muyeekera ye bw'aba agenda mu lutalo anoonya buwanguzi tanoonya bululu na buwagizi era bwe tubanga tukyali mu byobufuzi ebyokunoonya obululu n'obuwagizi bwe tubiina era opposition yewangula eggwanga naye tuba tugenda mu byobufuzi obw'obuwanguzi nti tugenze nnyingira kino naye nnoonyayo ki wangula oba ndipo mmanyi kayanja yeruwa owentebe ndipo mmanyi omanyi teyasinga obungi yesinga obululu obungi bawulangirira wakusatu ani muwangu kitongole kyalaba ekyo n'agenda mu kooti bwe yatuuka mu kooti n'asigala nga ki ekitongole ky'ababaka
bwe yatuuka mu kooti era oli owokusatu ne bamukakasa waliwo omusango lumu gwe basala eyasooka yawangula owokubiri teyawaaba owokusatu yawaaba nebagamba owokusatu agende mu kooti agende mu palamenti kubanga owokubiri tetumanyi oba yali ayagala n'olwensonga eyo teyaloopa so omuwanguzi yali wakusatu kubanga ye yaloopa n'awangula omusango kati gwe owokubiri tetumanyi oba wali oyagala kati ono waba yasabye agende mu kooti agende mu palamenti kati ono yayagala okugenda mu palamenti gwe toyagala tunoonya ki nga tugenze mu bululu tunoonya ki nga twagala buyinza obuyinza tubufuna tutya nga tufunye obuwanguzi tubufuna tutya ddala bwe tutuuse tukyetanga akalu okubufuna so mukulu Besigye baba bamukwatidde bikyamu kijja kunnuma kubanga yeyemu kuki ku ngeri etwala obuwanguzi yengeri yokka bano gye bayingira wano emyaka ana kati era ennaku nyingi nti yakwatiddwa singa mission yayiseemu bwe baddala yabadde mission nga gye bandimukwatidde simanyi kubanga kati sine byakukote kati nze ndi mu byange nze ngase bamala esinga ddala mukulu Besigye ekyo kye badde bamukwatidde mission yabadde yakukola ekyo ate nga kinaayitamu nga kijja kuleetera ggwange linebwa obununuzi okuva mu mbeera gye bulimu ate oyo hero zijukira nagamba nti opposition waddala gwe tulina omumanyi Jamiru mukulu nga tumanyi ekyekyamukwasa era kikyamusibiza Jamiru mukulu aba bonna tugegenya n'oyo Jamiru mukulu yayekera nakola nasigala ku bulamu naguno guliko kale lwenza gamba nti yosi opposition bakubana oti ate era ali mu yero ate ndi mu PLU ate kati lero nagenze ate kati ngenze muki ate kati ndi wa yero ndi wa PLU ndi wa DP ndi mu NRM ndi mu wa NUP ate ndi wa PLU ebako ebyo kuli opposition ati yaragako twizo mugereganya ku bantu banje abafera abagendedda so twagala buwanguzi abantu baffe bategeere nti tugenda mu kalulu tugenda oba mu nsiko oba wa nga twagala buwanguzi na bununuzi si buwagizi si bululu wawula buwanguzi mufuna mutya kati tubufunye tutya katugambe katuzoke tuloze ku kalulu basooka bamapinga dda polling station abagenda okwesimbawo bali ludda bamapinga dda polling station obadde okimanyi ebifo byokulonda babitegekadde bagenda okwesimbawo tebamanyi nawa polling station ze bayongeramu oba ze bajjamu ensiri bawandiisa gwolina kubeera bawandiisa abalema bawandiika abakyala bamaze dda okuteekayo baasaba abantu abagala okulondesa baweeyo amannya gaabwe era ne babasunsula ekyo nakyo kyaggwa dda awo wonna oli ku buwanguzi ebyaggwa dda byaggwa dda wakanaki interviews zitandika ku lunaku naye bamala dda okugamba nti no bano byeno eshortlist interview wagenda okwesimbawo tonaba nakumanya tonaba kumanya polling station sizoyina tonaba kumanya diro obaani abagenda okulondesa tonaba nakumanya naye byonna electoral commission yakola ki awo nooli kubuki ku buwanguzi kankuyambeko emirimu egibadde gikolebwa badiso ne bagiso ne bapiso mu bitundu byonna ebyeggwanga byonna kukola list z'abantu abo so electoral commission njaga just to correct you bwana honorable electoral commission list begenda okuyisaamu babaweebwa baba bamaze kusunsulwa kitongole
ekya Internal Security Organization. Byagwadde ebyo Somali byagwadde. Oli agenda kugira bubizi. Voter verification egenda mu maaso. Kaki ekidde ku Uganda bino byagwadde. Voter verification. Banga base bakola kalango banaye abagala okubeera abapolisi mujje polling assistant mujje bajje. Voter verification egenda mu maaso. Abakyala abagwadde n'abali mu bawandiisiza bagamba abantu bano nenda bakole kuliriza bagamba abantu mujje muwandiise endagamuntu tebagenda bali waabwe beebase naye bagala okukola ki okukyusa eggwanga bagala mujje mufune endagamuntu tebajja voter verification egenda mu maaso oli akwata abantu akwata essomero ddamba aliwandiise ku polling station yemu gwe tomanyi kwata secondary n'agigamba nti secondary wano mwenna mwewandiise wano. So obuwanguzi si kweteekateeka mukulu Museveni bamubanja trillion 12 bani abazimu banja abataki batukolera leero abalala batuwa sente mu mafuta France yeri mu mafuta etaddiyo sente zaayo abachina batukoledde ekisaawe n'enguudo abazungu be batuwa ebyokulwanyisaawo be batraininga n'amagye be bakola buli kimu golowooza olwanyisa Museveni yekka ate ababanja 12 obuwanguzi bubuliwo okweteekateeka ekikulu kyoyogedde okweteekateeka buwanguzi ekikulu buwanguzi. Let's not look at votes gwokubeera n'abawagizi abangi nga bakugoberera n'okubeera abawagizi bangi n'obululu bungi tekikuwa buwanguzi. Kiki kyolina okukola okulaba nti otwala obuwanguzi bwa buli kimu yekintu kyokka ekigenda otujja mu mbeera gye tulimu wekiba kyetaagisa Besigye kyeyakoze wadde kyebagamba kyeyakoze si kyeyakoze nga yembeera etutuusa hiro wekiba kyetaagisa nkola ya kuba nti opposition kati gye tulina ekyasinga amaanyi ya NUP tugiri enforcing etutuuse gye tulaga we do that tukole ekyo. Bina wange nalabyeyo meya wa city nalabyeyo bakimuli nalabye bani I saw different people different faces ngazize ati mu constituency ya opposition ate ngazize kuranisa opposition mu bikole ebyo ninebuuza kati bano baagala ki tutuuka ddi ku buwanguzi kusiiwa ani ali ku ruuti bwe tuba ku mizindaalo gino abatuwuliriza bangi nina byenjagala bisigale nga ensi ebitegedde bulungi. Electoral Commission ekola omulimu gwayo naye ffenna tukimanyi bulungi akalulu kali sensitive nnyo, it is a security matter. Okakwata obubi kasobola okutabangula ki security matter. Yes, kuba nekakasa ne gavumenti eriko yalinga spark okugenda okulwana bava mukaki kakati oluvannyuma lwa Electoral Commission yo okukola shortlist oba okusengejja ebitongole ebirala birino giyambako era bikyoleseeyo bw'oba obadde tomanyi ne crime intelligence kweri kubakakasa abantu abo nti ddala ekisooka si bamenyi b'amateeka, ekyokubiri avawo kivumbi babeere nga abantu abatuukiridde okulondesa ewuwo. Teekako omukono simanyi lwaki akaayanye nze nkugamba nti ogayo obadde bakola lisiti z'abagenda kulondesa nenkugamba nedda bakebera abo ate bakebera baliwo be batanawa bakebera lisiti zafulumye ogenda okugenda